batuli andi Museveni olumu batunulira nga bayina ekyo. Now you people don't move with me, don't accompany me with your namusakos ngalaba abala bonna bayina butono ne ababa yina babiri ne ku kamera munene gulinga omugugu ate munsi tewali kamera mani asinga kweyagala nga wakagami abera ne kamera mukaaga nagwa bwati naddawo nadde yes, because a camera is a machine mulimu minute gundi wires ayizo gikuba nefa nga atayinemu ate tenda gamba bakulembeze nti damu wekwate mu ngalo biba bigenze. President yagoba ko wa mawuli twali we Ethiopia nga azokuta ye gundi Zuma nga yagenda ko hostinga president kati wa mawulire wa page kamera cyali bweki nashoka yo Zuma ya mugamba who are you gamba president this cannot be a good cameraman nenga musejja ate kamera cyali ekifu because they are not sibe bagula procurement indala yitabira nayo agula kuli yako sente. So therefore this man, I'm going to expose this man. Boba akole nsobi ere kakati bali bamenye communication skills zangu nga balowooza nti mubanzi ano ngenda watu mwebazi yali mu president Museveni was encouraging me to kill to mwebazi naija mu benyondo mwaso omuntu yes zimbi kolibyo awo tuse nainje musa ati be bali bako conspiring nze baletete ngamba sonyi wachi reconciliation ndiko kyogerere wambe benyondo ne bwaba mukazi wange nayogera ku reconciliation bila wenyondo omuntu obomwa omukazi yes reconciliation yeti to reconcile means buli omwe inachi yakola munne state what I did to you. You wanted to neutralize me mbere kamfugi era case ategamba bulu necho mukitegeera when you have a problem with your wife tomukiza kumala wawe na kunyingi lwachi anti ayizo kulaba nga abadde tagenda mu ndongole waba yamutwalayo naziga nali okala ku mayinja wabereddewo namuganti ate kulo mukaga walikagaakooka no sidda naganti ate gendo labe ku mutujju bamugamba ayimbira abasista Jeyaswademu nakandi bane munyamba mpozi mbakubiremu kaliyuki kubanga ezange zonna mbi nkyafu naye abantu ze baagala ezize baagala society ekomu okubeera ku gundi akati tasi nti bo tebategeera events because we are talking about 9 years ago. 9 years ago how old was Muhozi? 9 years ago kesi yali akatandika kati ebajimbi batemba mu mmeri. The evidence is overwhelming. 9 years ago ebyuma nalimbi yina si bya Muhozi. But for him he invested nabaga nti yankubira esimu nga bangobi nali omulwadde nyina omuntu nadete 10 kuno ne bali bampadde okutwayo sente edokita ne mugobe emisindi nga simutegedde tukunfa nga ye Kanonite agamba Museveni alagidde tumutwale ibweru banzite Museveni wozaawe kutodi Kanonite atulire ye ompere watono Kanonite come and meet me ati mbuya muganti you I don't know you, can you make it up in a barracks because you are calling me on a weekend phone is all about the money. Can we make it up in a barracks? Kanonite. Ate mwali mumukwano. Ate evi ampitira ki ku weekend. Weekend gaba mapenzi. Kulinze sikulaba. Ne nkubikira. Weekend tebabika linda. Muzikenga temumpulidde. Pozinga nyabo. Next muza weekend. Omusajja nakera kumaja. Nine ebizibu kumaja. Nze nabikuleetera. Bitwale wa pastor. So Ugandans don't know. Bayina katabanga bakayita mu kuvuka kunjuse. Kalani nkubwira ne gamba kakati nze nabadde ndi kiringa gun Chief Justice. If the Chief Justice was not supporting the team that has media, but the way I look at it, imagine Kazimba is chief celebrant. So Rombi, Oyamanyoli Miruwa, on Wawe, Romo Labat Akukutanabo, Nebabunana. Organization into one person donated the tractors to Anglican church yoka. That's not Musseven. Musseven does social media. Namukubira. It can't be Musseven. Musseven was universality. We namufuna. No, but now Kabir wants to find him because Umukuzo no Mutu of talent and Tagari party too. Akabina Wadi Mwakapamuchizibu. Mwakapamuchizibu. Temufuna and Tagari party too.
kakati nkubulira negamba look when you are analyzing intelligence yabwe kyebakulu for us mwemulaba nsanjabavu si bulwadde ensanjabavu means there is a problem in your body oinebwa kakati ffe tukola ebintu tukola scene of crime mu intelligence 40% of the evidence remains at the scene of crime bakolera ensobi wetukolera ensobi tukubalira tuga nti holomax za Al-Qaeda zali sahabu zaali Al-Qaeda ekola etya tuzibala ennaku zayo naki ne previous event kati njagala okubuuza scene of crime ntagali manya gumu Kazimba ye yawerekera ono n'oba abasiraamu where did they what's the connection? What's the connection? We would have expected the judges, Aganda judges, because to involve a religious leader, did you see any Muganda religious leader condemning Oulanya or condemning Ounyedolo? Did you see a Muganda politician condemning this man? Did you see a Mutaka, chairman of the Batakakoli convening? And did you see Kabaka commenting? Oulanya ono Ounyedolo alina amufugira ku remote control ye yafunyeemu eyo kyamusudde. Why? Yalikoze ebintu bisatu. 1, clarification. 2, you misquoted me nsobola n'okubayita nembakambuwalira ati mubijjaayo ono yali ayagala kulaga kubanga events zibwezi as mukoze celebration his birthday as command of land forces the Kalamajonga back M23 is back. His school is attacked. Yasomera St. Mary's ebyo fibi tubala crime. Is it by coincidence or birika omuliro wekufa simalingi ndikuva nti at the end of the day you were celebrating what as commander of land forces? What are you celebrating? Nenga ffe tukimanyi nti birina bwe biva nabaga nti omupokoto n'ayingira Kalamoja n'alumba faamu ya Guti n'alyako embuzi nnya n'endiganya ne bamufumbira n'omukira ne bamwokera n'omukyomo faamu ya Guti nga Guti abasirikale be bataddeyo ne mbagamba nti n'ava ku faamu ya Guti n'alagayo n'omukazi DPP. What is in common? Ayina bye yateeka mu kooti maaso. Olaba connection ti Guti is in charge of ali mu kooti yaki ya gundi ya kooti maaso omukazi DPP yakola emisango. We know intelligence that wasn't Mpokoto. He's Mpokoto who speaks nani Kalamajongo languages. This is different Mpokoto. To embarrass you nti oyinaba okwata ku nagambo oyo gundi ono musajja ali egenda kati president yamujjawo namugamba angina ndi naye angina goloze ndibona osoma ebitundu mu kyaki ewona efuula mulokole nnyo. You are married to Kirama's sister. Kirama killed many NRAs. Kwana yelwawo okola bakusonyiwa nga kapiteni Namiti eyattakatabalwa bamutemukomera yali commanding officer mbala nasalendalenga. Is he alive? Nti bakusonyiwa Museveni yasonyiwa nesale tewalaba eri tumwine bwamusongako. You were spoiling our army nga ye akuba mujasi munne one rank behind him nga akolera kirumira. The moment you don't look what analyzing what was the involvement of Kazimba. The involvement of Kazimba is in the team yao. Somebody wanted to demonstrate 3 things. 1, Mwangirikani chanchi mwendi. 2, Nemengo jendi. Nibalaba malaya yekitala eyali aweddemu naye n'abaaniriza omusajja chief justice n'atula n'amuleka kyalinga. This man who lectures you has chambers. Ekitegeeza kati mu chambers ze ajja kukubiranga n'essimu. He saved you from nothing, from shadows. How many Baganda even took it, had noticed it? What was the judiciary? The judiciary must have a mechanism, an absorbing mechanism to deal with the scandals. Did you consult the judiciary before you put it to Mengo for an embarrassment? Chikutegezo nali kuli Monte Kodro. Era ne mu musango gwa gundi we bamukola.
ogwa Bobi Wine. Bobi Wine ejeyo omusango. Yo panic kisacha ze yakoze eki. Abujeyo. You come and say, please, don't waste the court's time. When you file a case, you must, even if you withdraw. Twaina omusango wano mukinana. Gundi Samuel Wambuzi yali omulamuzi Chief Justice kakati Kayiira omugenzi ne Semwogere ne bawabira gavumenti okubalule tebamujjako mu bukyamu Luwodiza Kirunda n'agamba nti Wambuzi aguveemu baleye mulonda kakati gundi kooti yagenda mu session neekomawo negamba we deal with the law, not the politics. 2, the Chief Justice is not handling the case alone. We shall not entertain the politics in the court. Era omusango ne gugenda mu maaso, court neesalawo, lule yagibwako mu bukyamu, but the court has no powers to reinstate him. Those were the judges. Ne tufuna skande endala. Omulamuzi Mr. Justice Order yali mulamuzi. Obote yamujja mu Uganda Commercial Bank nga legal officer n'amuleeta asibe bakyesiimira era yawonye kyesiimira uyu musajja yawonye kyesiimira yalukinga fa bantu balukinga fa baleeta kyesiimira n'amubuuza baleeta obwalabo bamutire nga bwalirabo mu nseko nga mukibira Mulenga made the longest submission in Uganda's history, 14 days. Maife twasokanga mu kooti naye Mulenga yabuuza omuwala nti kyesiimira omumanyi ngono bwaga nti amumisi namuga kyesiimira omumanyi ayogera atya tayogera bulungi nnyo namuga kyesiimira tomumanyi ayogera ananaagira ndi mu palamenti bamwongeramu eddakiika 10 walabadde kyesiimira mu kibira zaali esanga 9 Mulenga namuga nti omuntu asobola kubeera mu bifo bibiri mulundi gumu tugende mu palamenti bati yasayininga mu kitabo. He was in the parliament, but signing in a book. Did he contribute? Did the judge call anybody in the parliament to say that Kisimira was there? Hey, namubuuza anti olugundi oda mugezi ye obota amulesa siba abantu naye amaze okulaba nti feature y'obote tekola ki teriiwo bana abalamuzi ekibalemye kakati gundi bantu banoonya future bali ku short term strategies kakati atenga bategedde Chief Justice Deputy Chief Kavuma ali mu aviation katuleba akola ki. It will tell you what Rawo said. Kitegeza you are not for export, but muli mu export muli bawa no local kyesimira ne bamubuuza n'abuuza omuwala kyesimira yayogera mu lulimi ki tiyayogera mu luzungu lwaki anti Oluganda talumanyi ne baga kyesimira yafuna distinction mu Luganda. Did the judge call your neighbor result to confirm the kyesimira yafuna distinction? That was a judge. Kakati ne bamubuuza mwali mu kibira ki akawala ne kagamba twali mu kibira kye Nalubogo. Mulenga nagamuleeta atalasula ge Nalubogo weri for a Muganda, a forest, a thicket, a bush kibira. Otegedde this order did not help government. Najja funa ekizibu nti aba UPC bwe bategeera nti bazira yatta omusajja mbula muhindo